mwana mulenzi Sammy the Might Family ate yakwatiddwa mu ggwanga erya Kenya era ng'ono amawulire enekyamukwasizza agagenze maaso n'okubanga gatambula ebintu mujja biyita ebya just naye nga twongera bajjukiza nti ye omukulu Sammy the Might Family ali mabega wa mitayimbwa. Buli omu yeebuuza lwaki Sammy yakwatiddwa. Sammy tubadde wano twebuuza Sammy abadde akola mulimu ki nga buli omu yeebuuza. Era nga Sammy ono abadde ng'akola byayagala tayagala amugambako naye bannange twongera bajjukiza nti bino ebintu bino mubitwala ng'ebyokusaaga naye abaana bangi bakola emirimu gyentwandiise bagiyita batya data job emirimu bagiyita batya baganda bange simanyi we bagiyita naye twongera bajjukiza nti Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine yabagamba nti abamu tujja balabiranga ku bikolwa byabwe. Mukwano gwange muganda wange abantu bano ebikolwa byabwe bijja kweyoleka. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, twongera bajjukiza nti yatugamba buli omu tujja mulabira ku bikolwa byabwe. So Sammy tubadde twebuuza Sammy akola mulimu ki ng'ebibuuzo abaana tubirina ng'ebibuuzo bingi ne ansa zibadde ntono. Kaakati biwulire nti ate Sammy bamukutte mbu yabadde Kenya tetumanyi mulimu gwakola tetulina we tutandikira ku followinga bintu bino bannange munaatusaasanya tetulina we tutandikira ku followinga bintu bino nenga tusuubira nti bwebanga abadde akola ebintu ebituufu makuba amatuufu ajja kuba anunulwa waba tabikola talina kubanga anunulwa. Leero ng'okukwatibwa kwa Sammy naye lwakuba bano abaana bino ebintu babifuula bya muzannyo babifula bya muzannyo babifula bya kuzannyazannya nega bino ebintu biriko emirambo egya ddala biriko abantu ababifiiriddemu ebya ddala osegeera ne bano basame ekintu bakifula kya kuzannyazannyamu osegeera saawa eno bamukutte osegeera teri muntu yenna akimanyi kikimukwasizza bamukwatidde ki akoze eki osegeera nti eno gavumenti gye tulimu esobola okukussaako ekintu kyonna kyeyagala. Bakira kumajali bagamba tubadde okola money laundering obadde oyingiza ssente ezimanya amateeka mu ggwanga osegeera basobola okukussaako ogw'obuyekera basobola okukussaako ogw'emmundu buli kimu bakisobola osegeera naye bano basame ebintu babiteekamu nnyo omuzannyo ebintu babifuula nti byakuzannya sebo bino ebintu bya ddala waliwo emirambo egivudde ebya ddala waliwo abaana abasibiddwa for almost 3 years mbawozesebwa mu kooti z'amagye naye nga Sammy akulaga ayingira Uganda n'ekya n'agifuluma ate baagala kamera okufa obufi ne yeepositinga nti mundaba nnyingidde mundaba ndi ku kino mundaba nkola kino naye gwe eno rigimu gy'ozannyirako gimanyi eno rigimu osegeera etta abantu ebya ddala omuntu naafe watali mayitire tukyali ku misango gya Pastor Bujingo okubanga Muhumuza yafa tewali justice ya Muhumuza kati Sammy akulaga nti ye Uganda agiyingirira waayagalidde ate n'amaana agifuluma waayagalidde osegeera nti agezaako okulaga bannayuganda nti guno muzannyo tuli mu muzannyo agezaako okulaga bannayuganda nti tuzannyazannyamu waliwo n'abaali beebuuza mbu Sammy akola mulimu ki ali mu bulamu obw'ebbeeyi ennyonyi azirinnya waayagalidde kyayagala kyakola kyayagala kyalya ayingira ensi n'addamu eno agenze Babadozi agenze Sesirizi buli wamu atuuseewo ne bagamba naye ono omwana akola mulimu ki abamu ne batuuka n'omuyita mbega osegedde naye olowooza lwaki nti yaddira ebintu bya ddala
n'abireetamu omuzannyo yaddira ebintu bya ddala mufiiridde abantu n'aleetamu okuzannyazannyo okw'ekisiru okitegeera abasinga obungi Same mumumanyi yayatiikirira nnyo mu kuzannya comedy okitegeera naddala oyo stand up comedy oku stage oyo wamuhanja awo okitegeera bwe yazannyiranga comedy we ate abasinga obungi mumujjukira bwe yeewamba oba yeewamba oba bamuwamba naye abasinga obungi ezo saga muzijjukira nadda ng'agamba nti bamukutuddeko enviiri Same yawona okukwatibwa ku baana abakwatibwa ku campaign trail ya Kyagulanyi ye n'atasibibwa n'ateebwa okitegeera Same bwe yadda ebweru era n'atandika ku Ludicha ayogera bini okugezako ku justifying mbubira ebintu bya muzannyo muganda wange Same bino ebintu bya ddala oshagedde goba obadde obitwala nti bya muzannyo bino ebintu bya ddala kakubuulire Bolivia Lutaya kakofiira wakwambala red myaka 3 talaba baana be ali mu nkomyo munda so oyina kyobadde ogezako okulaga bannayuganda mu magezi awe ng'ogezako balaga nti bino ebintu bye tuli mu muzannyo muganda wange naye ate time ojja kakasa nti bino ebintu bya ddala kababuulire teriyo kintu kisinga kubeera kibi mu bulamu bwa nsi eno nga nampa wengwa omuntu oyo atalinako waagumira atalina waayimirira ye muntu akyasinza okubeera omubi mu nsi muno oshegera omuntu nampa wengwa nti ye talinaako sayidi leero ayogera bino
ekyayogera bino tajwerera ku kigambo kye talina wayimirira kati be bano abantu nga basame leero ojja musanga ayogera kino ejo ojja musanga ayogera kiri kati saawa eno kubimutuuseeko kizibu n'okufunayo abantu abayinza okufolowinga omusango gwe mu bwangu ennyo kuba tetumanyira musango ki gumuvunaanibwa otegedde nti abantu beebuuza dde akola mulimu ki kati same engeri gye yetalaga mulimu gwe kyangu nnyo muteekako ekintu kyonna kye baagala kambabuulire kyangu nnyo omussaako omusango gwonna because nti abadde alivinga obulamu obw'ebbeeyi naye nga tasobola kukulaga nti wano ye source of income yange tasobola kukulaga wa wajja sente naye nga life gy'alivinga ya bbeeyi ya kulinnya nnyonyi n'abeera mu Kenya ng'ali mu apartments ez'ebbeeyi ng'ali ku hotels ez'ebbeeyi otegera basobola okukera kumanya ne bakussako money laundering ne bagamba Same tumukutte ng'ayingiza sente ne bakwata ebisawo bya sente ne babiteekaawo ogenda okwewozaako nti bannange balimba sinayingizako ku sente ng'omaze eruzira emyaka ng'eki muleetedde bakadde bammwe bipuleesha bye mutamanyi otegeera kiki woba wasalawo okudduka woba wasalawo ova mu Uganda n'olekulira Uganda onoona ki lwaki weewuube waka wasalawo okudduka bw'oba okimanyi nti oyagala kubeera wano waka jangu obeerewo nga ffe bwe tubeerawo otegeera jangu obeerewo nga bwe tubeerawo ne tojja kubeera nga leero oyingira ekyofuluma luli oyingira ekyofuluma ng'ate waliwo ne byogenda mu maaso n'okwogera by'omanyidde oddala obulungi nti bano abasajja tebaagala muntu ayogera mazima naye ate n'amazima goze mbadde ng'abuusabuusa kubanga leero oyogera bino ekyo n'oyogera biri naye ng'amawulire baganda bange agaliwo gye gokukwatibwa kwa Same tetumanyi musango ki gumukwasizza tetumanyi akoze eki tetumanyi kiki ekigenda mu maaso naye ng'akwatibwa otegedde kubanga nze siyinza kwagaliza munnayuganda yenna kibi mu nsi muno sisobola n'oyo ankoze obubi manjagala mwagaliza okubeera obulungi otegeera naye nga Same abasinga obungi abatamumanyi yazanyanga komedi waawo ewa Muhanji ng'azanya n'omuvuka gwe bayita Robi yasalawo n'agamba nno kangende katankube ekyeyo nkole kanneesonyiwe ebigenda mu maaso n'atabeera nga Sami n'ampa wengwa Sami leero ayogera kino Sami naye ate nga oluusi Sami abantu bayogereramu ebintu ebyo abamu be baba bamupima bakabaata abo tayi be bapima abaana otegeera kati Same kizibu nnyo mufolowinga kubanga tomanyi wawujagwa tomanyi ani gwakolera tomanyi akola mulimu ki tomanyi kikyakola just olaba bulabe muntu awo alivinga life very expensive otegeera so mwenna baana mmwe abalowooza nti guno muzannyo togenda keera ku makya tobeere ng'ozannyazannyamu nkulabula bino ebintu bya ddala Franka Sendeza takyaliwo Yasindika Uma takyaliwo Dani Kyeyune takyaliwo Mutyabule takyaliwo bamutomera baveeyo jinja eyo Mutyabule saawa ya leero takyaliwo yafa n'abalala besobola kumenya abalala bamachete bali mu kkomera ku misango gye batamanyi bawozesebwa na mu kkooti z'amagye otegeera so gwe wenna ali eyo ng'oli awo ozannyazannyamu ng'omanyi mbuno bino ebintu tuli mu kuzannyazannyamu muganda wange nkulabula guno si muzannyo okitegeera Same yaddako nga ye enviiri zikutuseeko otegeera ne bagamba mbuno yabampambye ne bankutulako enviiri nga naye ne byayogera tebikwatagana otegeera abaana ne batuuka n'okugamba nti Same Mbega kati saawa ya leero Same abadde yakamala okuvuma Kyagulanyi otegedde kakati who is going to follow Same's case ani agenda omufollowinga saawa eno otegeera kwa tomanyi agwa saidi ki tomanyi Same akola mirimu ki tomanyi Same akola ki tomanyi just olaba muntu ku media alivinga obulamu obuli expensive alivinga obulamu obulungi ennyo nenga tomanyi na byakola ate ebirala nga ayingira mu nsi n'agifulumanga bw'ayagala otegedde ate ng'alina ne byayogera ebigambo bali batasobola kusanyukira otegedde kati Same kizibu nnyo mufollowinga baganda bange ndi wano bategeeza muganda wange gwe wenna ali eyo ngolowooza nti bino ebintu byakuzannyazannyamu kufutyanga gwolaba bapaladinga omuntu eyagwa ku accident ne bamuleeta ne bamuteekawo ne bamupaladinga gw'ate olowooza nti gwe gwani otegeera mwe mwenna abali eyo nga mulowooza sina ensonga tuli mu muzannyo tuli mu kuzannyamu guno si muzannyo eriyo abantu abamaze emyaka 30 nga bali mu buwaŋŋanguzi nga bawaŋŋanguka nga bukyala gavumenti enejja bagenda bawaŋŋanguka ne bakyesonyiwa ne bagenda nga tebaddanga Uganda ng'oli agamba nti Museveni bwali batavuddeeko siridda Uganda gye bali bangi otegeera nga bo batawanika ne bakita bw'oba omanyi nti watawanika n'ova mu ggwanga lya Uganda n'ogenda tawanika
bay nenga tasobola kulaga nti wano ye source of income yange tasobola kulaga wo wajja sente nenga life gyali livinga ya bay ya kulinya nyonyi nabeera mu Kenya ngali mu apartments ze bay ngali ku hotels ze bay oshegera basobola okera kumanya bakusako money laundering ne bagamba Same tumukutte nga ayingiza sente ne bakwata ebisawo bya sente ne babiteekaawo ogenda okwewozaako ti bannange balimba sinayingizako ku sente ng'omazeeru zire emyaka ng'eki muletedde bakadde bammwe bipuleesha bye mutamanyi oshegera kiki woba wasalawo okudduka woba wasalawo ova mu Uganda n'olekulira Uganda onoona ki lwaki weewuube waka wasalawo okudduka bw'oba okimanyi nti oyagala kubeera wano waka jangu obeerewo nga ffe bwe tubeerawo oshegera jangu obeerewo nga bwe tubeerawo ne tojja kubeera nga leero oyingira ekyofuluma luli oyingira ekyofuluma ng'ate waliwo ne byogenda mu maaso n'okwogera by'omanyidde ddala obulungi nti bano abasajja tebaagala muntu ayogera mazima naye ate n'amazima goze mbadde nga buusabuusa kubanga leero oyogera bino ekyo n'oyogera biri naye nga amawulire baganda bange agaliwo gye gokukwatibwa kwa Same tetumanyi musango kigumukwasizza tetumanyi akoze eki tetumanyi kiki ekigenda mu maaso naye ng'akwatibwa oshegedde kubanga nze siyinza kwagaliza munnayuganda yenna kibi mu nsi muno sisobola n'oyo ankoze obubi manjagala mwagaliza okubeera obulungi oshegeera naye nga Same abasinga obungi abatamumanyi yazannyaga komedi waawe ewa Muhanji ng'azannya n'omuvuka gwe bayita Robbie yasalawo n'agamba nno kangende katankube ekyeyo nkole kanneesonyiwa ebigenda mu maaso n'atabeera nga Sami nampawengwa Sami leero ayogera kino Sami naye ate nga oluusi Sami abantu bayogereramu ebintu ebyo abamu be baba bamupima bakabaata abo tayipu bebapima abaana oshegera kati Same kizibu nnyo mufolowinga kubanga tomanyi wawujagwa tomanyi ani gwakolera tomanyi akola mulimu ki tomanyi kikyakola just olaba bulabe muntu awo alivinga life is expensive oshegera so mwenna baana mmwe abalowooza nti guno muzannyo togenda keera ku makya tobeere ng'ozannyazannyamu nkulabula bino ebintu bya ddala Franka Sendeza takyaliwo Yasindika Uma takyaliwo Dani Kyeyune takyaliwo Mutyabule takyaliwo bamutomera baveeyo jinje eyo Mutyabule sawa ya leero takyaliwo yafa n'abalala besobola kumenya abalala bamachete bali mukomera ku misango gye batamanyi bawozesebwa na mu kkooti z'amagye oshegeera so gwe wenna ali eyo ng'oli ozannyazannyamu ng'omanyi mbuno bino ebintu tuli mu kuzannyazannyamu muganda wange nkulabula guno si muzannyo oshegera Same yaddako nga ye enviiri zikutuseeko oshegera ne bagamba mbuno yabampambye ne bankutulako enviiri nga naye ne byayogera tebikwatagana oshegera abaana ne batuuka n'okugamba nti Same mbega kati saawa ya leero Same abadde yakamala okuvuma Kyagulanyi oshegedde kakati who is going to follow Same's case ani agenda omufollowinga saawa eno oshegera kwa tomanyi agwa saidi ki tomanyi Same akola mirimu ki tomanyi Same akola ki tomanyi just olaba muntu ku media alivinga obulamu obuli expensive alivinga obulamu obulungi ennyo nenga tomanyi na byakola ate ebirala nga ayingira mu nsi n'agifulumanga bw'ayagala oshegedde ate nga ine ne byayogera ebigambo bali batasobola kusanyukira oshegedde kati Same kizibu nnyo mu following baganda bange ndi wano bategeeza muganda wange gwe wenna ali eyo ngolowooza nti bino ebintu byakuzannyazannyamu kufutyanga gwolaba baparadinga omuntu eyagwa ku accident ne bamuleeta ne bamuteekawo ne bamuparadinga gw'ate olowooza nti gwe gwani oshegeera mwe wenna abali eyo nga mulowooza zino ensonga tuli mu muzannyo tuli mu kuzannyamu guno si muzannyo eriyo abantu abamaze emyaka 30 nga bali mu buwaŋŋanguzi nga bawaŋŋanguka nga bwekyaga gavumenti enejja bagenda bawaŋŋanguka ne bakyesonyiwa ne bagenda nga tebaddanga Uganda ng'oli agamba nti Museveni bwali batavuddeeko siridda Uganda gye bali bangi oshegera nga bo batawanika ne bakiyita bw'oba omanyi nti watawanika n'ova mu ggwanga lya Uganda n'ogenda tawanika byebyo nno ebyagudde ku mukwano gw'abangi Same the Mighty Family twongere okumusabira ate ne wano Mukama asobole okuba nga amususaawo si byangu mawulire si malungi mawulire g'ennyamiza naye twongere kusaba busabi
byonna biyitewo bulungi. Mbeera si nnungi baganda bange, mikwano gyange, miganda gaffe Sami the Mighty Family. Embeera ye si nnungi era nti ali mu kkomera, tetumanyi lwaki kuba tubadde tetumanyi mulimu ki gwakola. So kwegamba questions nyingi naye tumanyi nti tujja funa answer zaazo era tumanyi nti buli kimu kijja tambula bulungi. Sami the Mighty Family wali obumaanu Kyagulanyi Ssentamu era gwe pulezidenti wa suupu oba suupu. Yes, embeera bwekyo bweri baganda bange, kinyinza okubagamba.